Mukama waffe yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo, mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, buli muntu gy'osinziira okutulaba era n'okutuwuliriza. Abali ku Facebook, abatulaba ku YouTube, ku mukutu gwaffe ogwa Voice of the Gospel TV Uganda, mbalamusizaako nnyo. Abali ku TikTok, John the Preacher, nammwe mbalamusizaako nnyo. Nammwe abatuwulira ku gurupu yaffe ya WhatsApp, Mukama waffe yeebazibwe. Bassebo ne bannyabo, eno ye program Church Before Church. Ekkanisa nga tonatuuka ku kanisa. Olwaleero nzize n'ekibuuzo kye ndowooza nti buli muntu kikulu nnyo okirowoozeeko. Ekibuuzo kyaffe kibuuza, olowooza lwaki bwe tulokoka nga tumaze okulokoka tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe, lwaki tetugenda mu ggulu mu kiseera ekyo? Walokoka, abamu mu ndaba walokoka mu 2000, abalala mwalokoka mwaka gwa 8, abalala mwalokoka mu 92, abalala muzze mulokoka mu bbanga ery'enjawulo. Tulokoka tufune obulamu obutaggwaawo. Naye mulowooza lwaki Katonda atulekawo ne tusigala nga weetuli mu nsi embi? Ensi naye kennyini gye yagamba nti mugenda kuba n'ennaku muyo. Ensi gye yatulaga nti terina kalungi n'akatono gye tuli. Naye mulowooza lwaki weetuli? Lwaki lwe walokoka si lwe wagenda mu ggulu? Lwaki lwe walokoka si lwe baakutwala? Lwaki okyaliwo ne leero? Lwaki ne leero wooli? Njagala tulowooze ku kibuuzo ekyo. Njagala okifumitirizeeko. Olowooza lwaki wooli? Nze nno ndowooza bwe nti Katonda akuleseewo omufuukira amagulu agatuuka buli we yandyagadde okutuuka. Mujjukire bassebo ne bannyabo, Mukama waffe Yesu takyaliwo mu mubiri. Mukama waffe yaliwo wano mu mubiri emyaka 3 n'ekitundu. N'abuulira enjiri, n'atabaala Buyudaaya, n'agenda ku mbibi z'ennyanja, n'agenda mu bifo eby'okumpi n'ewala. Naye ku luno takyaliwo mu mubiri, ali mu mwoyo. Bw'abanga anaatuuka awantu wonna, yeetaaga ggwe nange okumutuusaayo. Nze nno ndowooza nti eyo y'ensonga enkulu lwaki wooli ayagala omufuukira omubaka, ayagala obeera omubaka ku lulwe, ayagala omutuusize eddoboozi wayagala lituuke, ayagala oyimmirire we yandiyimiridde singa waali. Nze ndowooza y'ensonga lwaki Bayibuli yeesomesa nti tuli yeekaalu ya Katonda. Omwoyo omutukuvu we tulokoka atufuula yeekaalu ye, atuula mu ffe. Katonda ayagala kukola mirimo gye ng'asinziira mu mubiri gwo. Nze ndowooza y'ensonga lwaki okyaliwo. Kubanga nina ekyawandiikibwa ekimpagira mu nsonga eyo. Dawudi ayogera mu Zabbuli n'agamba nti sirifa naye ndiba mulamu ndyoke nkole ki? Ndyoke nkole ki? Ndyoke nkole ki? Ndyoke nkuweereze. Si bw'agamba? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bwe tusoma mu kitabo kya Isaaya wano, essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'omunaana, Bayibuli egamba bw'eti: ne mpulira eddoboozi lya Mukama, eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti, naatuma ani era anaatugendera ani? Ne ndyoka njogera nti nze nzuuno ntuma nze. Ne mpulira eddoboozi nga liva mu ggulu, ng'eddoboozi lya Katonda, nga Katonda anoonya muntu ki, musajja ki na mukazi ki mu nnaku zino nga ensi ng'eri bize. Mu nnaku zino ng'ensi eri bize, ensi eri wano na wali. Muntu ki oyo asobola okuyimirira? Muntu ki oyo ayinza okuyimirira mu kituli? Muntu ki oyo ayinza okuwaayo ku kadde ke k'ayina nga obulamu
ebibanja byeyongera buli lunaku. Muntu kyo yasobola okuwaayo akadde ku lw'eggulu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Wuliriza olunyiriri. Tuli mu Isaaya essuula ey'omukago-8. Ne mpulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti ntumaani, era ani anaatugendera, era anaatugendera ani? Ani eyeewaayo? Ani asobola okuwulira eddoboozi leero nga Katonda akubanja munda mu ggwe okufuuka endogoyi gye yeebagala agenda atuukiriza emirimu gye? Bwe tusoma mu kitabo kya Matayo essuula, bassebo ne bannyabo, Matayo essuula, bwe tusoma mu Matayo essuula eya 21, tulaba endogoyi n'omwana gwayo ebyali bisibiddwa. Bayibuli yeesomesa nti Yesu n'aga nti mugende muzisumulule muzireete. Bwe baazireeta n'azeebagala n'alyoka ayingira mu kibuga. Naawe Katonda abanja anoonyaayo omuntu asobola okwewaayo. Katonda akufuule ekikozesebwa mu mulembe guno. Katonda anoonyaayo. Twandiroozeza nti Katonda ali mu kunoonya gwe bayita business partner. Ani asobola okwewaayo ku lulwe? Ani ayinza okutuusa eddoboozi mu bamalaaya? Ani ayinza okutwala eddoboozi lye eri ababuze? Ani ayinza okwewaayo Katonda gwanoonya? We twogerera leero bassebo ne bannyabo, tuli bize nnyo mu bintu ebirala. Ekkanisa eri bize ku bintu ebirala. Tuli bize mu kuzimba, ekitali kibi, kirungi nnyo okuzimba. Tuli bize nnyo mu puroguramu ez'enjawulo. Naye njagala leero ng'ekkanisa mutuule mwebuuze. Mmwe mu mwaka guno omulamba mubaddemu ne puroguramu z'enjiri mmeka? Eggulu liri mu kunoonyaayo abantu abasobola okuyimirira ku lwa Kristo okutwala eddoboozi ly'obulamu eri abatalina bulamu. Bassebo ne bannyabo, ndi wano okujjukiza, ndi wano okutegeeza ensonga lwaki oli mulamu. Katonda akuleseewo osobole okufuuka eddoboozi lye eri abantu abandigenze mu Geyeena. Osobole okuyimirira mu kkubo eryo erya Geyeena, ofuuke akapande, obeere endagiriro egamba abantu nti waliwo obulamu obutaggwaawo obuli mu Kristo Yesu. Obuli mu Kristo Yesu. Tetuli balamu bulamu, naye tuli balamu olw'ensonga. Tuli balamu kubanga Katonda ayagala tumufuukire, ayagala tumufuukire amagulu, ayagala tumufuukire emimwa, ayagala tutambuze obulamu buno bwe twafuna okubuwa abantu abalala abatannaba kubufuna. Neerero ekkanisa eri bize. Ekkanisa eri bize. Eriyo ekkanisa nga ne bw'ogigamba nti twandibadde tubuulira enjiri, bagenda kukulaga ng'omwaka mulamba balina puroguramu ez'enjawulo, naye nga mu puroguramu ezo temuliimu ya njiri. Ekkanisa eri bize, bayina ebibbo. Tuyina ebibbo mu makanisa eby'enjawulo, naye ekibuuzo, ekibbo ky'enjiri kiriwa? Tuyina emirimu mingi egy'okukolako, naye mu mirimu emingi gye tuyina, bassebo ne bannyabo, temuli gwa njiri. Tuli bize mu bintu eby'enjawulo, naye ekibuuzo, enjiri tugitaddewa? Ebiseera ebisinga obungi tugirowoozaako luvannyuma, naye ndi wano okutegeeza nti enjiri y'ensonga lwaki wooli. Oli mulamu kubanga Katonda ayagala kukola naawe. Bassebo ne bannyabo, Katonda anoonyaayo omuntu asobola okwanukula okuyitibwa kuno. Mukama abuuza ntumaani. Ntumaani, ani anaatugendera? Ani anaagenda ku lwaffe? Njagala owabeewo omuntu agamba nti nze nzuuno, newankubadde oli bize okola mu woofiisi, osobola okuwaayo Katonda akadde n'obaako omuntu gw'oyogera naye. Leero ofuluma ogenda ku kanisa. Njagala otunule ku mukono gwo ogwa kkono, otunule ku mukono gwo ogwa ddyo, tunula mu maaso go, otunule mabegawo. Abantu abakwetoolodde awo, bameka abamanyi nti oli mulokole? Wasemba ddi okwogera nabo ku bigambo eby'obulamu? Wasemba ddi okwogera nabo ku bigambo bya Kristo? Wasemba ddi okugabana nabo ku kigambo kya Katonda? Abamu ku ffe togabananga nako na muntu yenna.
ku bigambo bino eby'obulokozi, naye njagala kutegeeza Katonda anoonyaayo omusajja n'omukazi asobola okumufiisizaayo akadde. Manyi nti oli bize, manyi nti olina by'okola, manyi nti woofiisi emirimu gikumalawo, naye waakiri ku bakozi banno baako gw'ogamba nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Baako gw'oyogera naye ku bigambo bino eby'obulamu. Baako gw'ofuukira ettabaaza. Mukama waffe asomesa nti tebakoleeza ttabaaza ne bagiteeka wansi wa kibbo, naye bagiteeka waggulu n'eyakira bonna abeetooloddewo. Bassebo ne bannyabo, olwaleero we twogerera Kristo tumutwalira mu nkukutu. Ateekwa kutambula ng'alabika, ateekwa kutambula ng'ali waggulu. Leka ensi etegeere Kristo okuyita mu ggwe. Ndi wano okujjukiza oli mulamu kubanga Katonda ayagala omukolera omulimu gwe. Oli mulamu kubanga Katonda ayagala omufuukira amagulu ge. Naye kimu ekinsanyusa ku Kristo, bw'okkiriza n'akwebagala takuleka kyekimu. Endogoyi bwe yasalawo okwebagala Kristo, ne Kristo yagikolera ekitaali kya bulijjo. Abantu baayaliira engoye zaabwe mu makubo. Neewulira okubikulirwa okunene, Kristo teyalinnyako ku lugoye n'olumu. Endogoyi eno eyagonda ne yeebagala Kristo ye yatambula ng'erinnya ku ngoye ekitaali kya bulijjo. Endogoyi eno nga teneebagala Kristo, nga bwe bagisangiriza ng'erinnye ku ngoye, emigga egigikubwa temanya. Naye bwe yamala okwebagala kabaka wa bakabaka, naye bwe yamala okwebagala obulamu obusinga obulamu, naye bwe yakkiriza okwebagala omusana gw'ensi, naye bwe yakkiriza okwebagala omulokozi, bwe yakkiriza okwebagala Kristo Yesu ekkubo n'amazima n'obulamu, bassebo ne bannyabo yatambula ng'eyita ku ngoye, nga na buli muntu yenna agamba n'olwange luyiteko, ng'era singa egezaako okwebalamu olugoye lw'omuntu awulira bubi. Abantu tewali yabakaka kwaliira ngoye zaabwe mu kkubo. Baazaalira balaalira Yesu, baazaalirira Yesu, naye Yesu teyazirinnyako, endogoyi ye yazirinnyako. Ndi wano kutegeeza gwe yeewaddeyo okubuulira enjiri. Tofaayo, ebintu byandiba tebitambula bulungi leero, naye njagala kutegeeza buli Kristo gy'ayagala okutuuka ojja kutuukayo, kubanga gwe gwagenda okwebagala. Gwasazzewo Kristo akwebagale, ndi wano kuzzaamu amaanyi. Tofaayo, enzigi zijja kweggula ku lulwo. Lwaki? Abantu tebagenda kwaniriza gwe, abantu bagenda kwaniriza Kristo, naye Kristo tagenda kuyita mu miryango egyo, gw'ogenda okugiyitamu kubanga Kristo atuula mu ggwe. Endogoyi kasita yamalirira neega nti neewaddeyo Kristo neebagale, Yesu teyalinnya ku ngoye, endogoyi eyalinnya ku ngoye. Gwamaliridde okwebagala Kristo, ndi wano kutegeeza nti Kristo agenda kukukozesa. Kristo agenda kukukozesa. Gwamaliridde Yesu akwebagale, agenda kukukozesa ebinene, agenda kutuusa w'otaasuubira kutuuka. Gwe tolaba bwe nnyingidde mu kisenge kyo? Gwe tolaba bw'ontadde mu ddiiro ly'eddungi? Siriiwo lwa kirala, ndiwo lwa Kristo. Onziguliddewo ne nnyingira mu luumu yo, onziguliddewo abamu mu mpuliriza, ontadde awantu we sandituuse, naye kati wooli mukundabira. Lwaki? Tolaba nze, towulira nze, owulira Kristo ayogera gy'oli. Emirembe gibeere naawe. Nkwagaliza sande nnungi, naye nsaba tugolokoke tukole omulimu Katonda gw'atuyitidde okukola, ogukubeesezza omulamu. Toli mulamu kyokka, oli mulamu kubanga Katonda ayagala okola emirimu gye. Emirembe gya Kristo egisinga okutegeerwa gibeere naawe. Nkwagaliza